Oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Ssegirinya Muhammad eyali omubaka akiikirira Kawempe North mu Parliament ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform twakitegeera bulungi nnyo nti essaawa yonna oluvannyuma lw'okuba nti Ssegirinya yafa nga wakyabulayo omwaka kumpi mulamba okubeera ng'eggwanga lituuka mu kalulu akagenda okubeera ng'ate kaddako ak'omwaka gwa 2026 kakati njagala owulirize oluvannyuma lw'ebyo byonna we twogerera ng'akakiiko k'ebyokulonda nga kano kakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi kamaze okubeera ng'ate kaseetinga olunaku ne program nga bwegenda okubanga etambula okulonderako omubaka wa Parliament mu by-election egenda okubanga ebeerawo mu kujjuza ekifo ekya Honorable Ssegirinya Muhammad ejjukira nakutaputira amateeka emabegakaawo singa omubaka wa Parliament afa nga wakyabulayo ebbanga erisukka mu myezi 6 Parliament etegeeza akakiiko k'ebyokulonda nti bannange ekifo kino kiri vakanti n'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda ne kabanga kateekateeka okulonda ogenda okubanga kujjuza ekifo ky'omubaka oyo abeera afudde kakati bwe kityo bwe kibadde Ssegirinya Muhammad okuvannyuma lw'okuba nti yafa ate ennaku z'omwezi zaalinga 9 omwezi guno gwennyini ogwa January 2025 we twogerera nga akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi kamaze okubanga kafulumya programu era ng'olunaku olw'okulonderako by-election eno lugenda kubeera nga 13 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 ngenda nno bikutegeeza ate obeere ng'obitegeera mukutu gwa Radisson TV webale kubanga okyagoberera bantu bangi bavuddeyo ne babanga ate balaga okwagala ekifo kino bangi bagadde okulaga okwagala okusikira Ssegirinya Muhammad bangi bajjidde ku kaadi z'ebibiina ez'enjawulo bangi baleese obubonero obw'enjawulo nga mwemuli ennamwandu w'omugenzi amanyiddwa nga Twahiira Ssegirinya ono y'omu ku bannamwandu ba Ssegirinya Muhammad nga ye ali omu ku abo abagamba nti nange ekifo nkyeyagaliza era nga ye akabonero omugenzi eyasalawo okukozesa ebirala tujja bikugamba bw'oto naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna kakati njagala kukuleeterako abavudde mu kibiina ekya National Unity Platform nga bano balowoozebwako okubeera nti bandibanga be bagenda okubanga baweebwa kaadi ekibiina ekya National Unity Platform okubeera nga baddira Ssegirinya Muhammad omugenzi mu bigere babeere ng'ate batwala Kawempe North mu maaso oluvannyuma lw'okuba nti Ssegirinya omwagalo w'abangi bambi yabava ku maaso ate ng'ekifo ekyo kirina okuba nga kijjuzibwawo newankubadde nga buli omu alowooza nti ekibiina ekya National Unity Platform kirina enkizo y'amaanyi nnyo okubanga era kyekigenda okuzzaayo omubaka wa Parliament ng'era anaawangula ekifo kino oba anaawangula by-election eno nga mbuli ngeri yonna yandibanga ajja kuba wa NUP emabegakaawo twakuwa amawulire n'enkuwa lisiti y'abo abavuddeyo abeesoboddeyo abalaze okwagala ekifo kino wabula nga sinakuyitira mu program katono njagala kukulaga ate aba NUP bokka abo abavuddeyo ne balaga interest era nga kwabo kwe kuli agenda okubanga aweebwa kuliko Saulo Ziwa ono agamba nze ndi wa NUP nsobola okutwala Kawempe North nemba ngate ntwala ligase eya Ssegirinya Muhammad oyalowoozebwako mu mannya agamu kugalabise mwemuli omukyalo oyo gwolaba yeeyita oba bamuyita General Nusifa Nakato ono y'omu ku ba foot soldiers abawangalira mu Kawempe North era nga naye erinnya lye lirabikidde nnyo mu abo abogerwako nti bandibanga bagenda okubanga baweebwa kaadi y'ekibiina obanga bebalamuza kaadi y'ekibiina ekya NUP okulaba nga baddira Ssegirinya Muhammad mu bigere abadde akiikirira Kawempe North okulaba nga butya bwe bagenda okubanga ate bamusikiza munnakibiina ekya National Unity Platform kakati wuliriza waliwo Luwemba Luswa ono nabadde Alex Luswa Luwemba ngono yasiramuse n'afuuka Muhammad Luwemba Luswa ono yabadde personal assistant owa Ssegirinya Muhammad bwe yali tannafa kakati ono alowoozebwako ng'omu ku abo abalowoozebwako okuba nti bagenda kuweebwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform abeere ng'asikira oba ng'atwala mu maaso ligase ya Ssegirinya Muhammad ono amanyiddwa nga Muhammad Luwemba Luswa oluvannyuma lw'okuba nti yasiramuse abasinga obungi bagamba nti yandibanga yeyandibadde aweebwa kaadi wabula oluvannyuma lwa famire ya Ssegirinya okuvaayo neyogera ebigambo ebyali bikankana bangi bagamba nti kirabika kyamufiirizaamuko kakati bano bagamba nti tujja kumagamagakaawo tulabe ku options endala zetuyinza okubanga tuwa okubanga zitwala ligase ya Ssegirinya Muhammad mu mannya amalala agalamuza oba agogerwako nga agalamuza kaadi ya Ssegirinya Muhammad kuliko foot soldier amanyiddwa nga Uma Lumagala ono Uma Lumagala y'omu ku ba foot soldiers abazze babeera kumpi mu buli activity ng'omukulu ono emirundi egisinga obungi asibiddwa azze akwatibwa
mu kwekalakasa okwenjawulo era nga y'omu ku ba foot soldiers abazze basibwa emirundi egiwererako ddala era ayogerwako ng'omu ku bantu abali loyo eri ekibiina ekya National Unity Platform abali loyo eri omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde ng'ate ebyo tebinnaba kubanga tutuukayo wabula ng'oyo ayogerwako nga omu kwabo abayina emikisa egiri waggulu okubanga baweebwa kaadi ey'ekibiina kino okutwala ligase eya Segirinya Muhammad wabula ate bakyaliyo omukulu we bamuyita Nalukola Elias Luyimbaazi musajja munnamateeka abantu bagamba okusinziira ku bigambo ebivaayo bangi bagamba nti ono ekisooka muyivu amateeka agamanyi ayagala kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform era officially mabega kawo yavaayo n'alangirira nti ajoyiniza ekibiina kya NUP wabula abantu bagamba nti bano bannamateeka batuliddemu nnyo olukwe era jjukira omukulu ono yali mu kibiina kya DP era n'akivaamu n'ajoyininga ekibiina kya NUP kati abamu ku ba National Unity Platform ba members abamu ku ba foot soldiers bagamba nti tuyinza obutamwesiga nnyo kubanga buli muntu avudde mu DP azze ayina ebintu byakola bana abasinga obungi balifaalinga ku Mathias Mpuuga Nsamba n'abalala kakati nawo ne tuba nga tweyongerayo kugambye bangi bajjidde ku kaadi z'ebibiina ez'enjawulo wabula njagadde kuwaako ba NUP newankubadde nga nnamwandu w'omugenzi naye yeesowolayo era naye yagamba akabonero omugenzi ke yavaayo n'akozesa si yagamba wabula ke tulabawo kakati bwe twogerera ng'embeera bwetyo bwekyatambula gwampuliriza nga tunaba kubanga tukuza sayidi eyo njagala okutegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero kavuddeyo ne kafulumya program nga bwegenda okubanga etambula gwampuliriza era nange njagala kubeera nga njikuwa mu ngeera ey'obufunze tubeere nga ate tutambula mpola by election egenda okubanga erondebwa ennaku z'omwezi nga 13 bigenda kubanga bitambula bwe biti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 27 akakiiko k'ebyokulonda mu butongole kafulumiza programu sigenda gikuyitiramu yonna wabula ngenda gikutegeeza mu bufunze obw'ekitalo obeere nga ate obitegeera stakeholders meeting and press briefing in Kawempe North olunaku olwaleero nga 27 lwe bigenda okukolebwa olunaku olugenda okubeerako kye tuyita nomination lwe bagenda okunominatinga ba candidates abagenda okujja okuvuganya lujja kubanga 26 n'ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogujja ogwokubiri 2025 bagenda kunominatinga ba candidates abagenda okukola mu office eya recruiting officers kakati wano campaign zigenda kubeera nga zitandika wakati wa 28 n'ennaku z'omwezi 11 zijja kutandika nga 28 ogwokubiri ziggalibwewo nga 11 omwezi ogwokusatu jjukira okulonda kujja kubaayo nga 13 kakati naawo campaign zijja kuba ziggalibwawo nga 11 gujja kuba mwezi gwa kusatu then polling day wano waliwo ne by election endala okulonda ba city division councillor Kazo Angola ne Kazo Angola ward nabo balina okubanga balonda ebifo ebyo nga 13 lunaku lwerumu era eyo ye polling day okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda tugenda kupostingira programu yonna nga bw'enaatambula ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gyagenda ku Facebook yaffe eya Red Zone TV ojja kuba obisangayo wabula ago genjagadde okubanga nkusunirako ate naba kubanga osubscribinga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.